Abayizi n'abasomesa okossaako n'abazadde ku Shekaina Elementary School Emazi Wakiso bajaguza olw'okuyitira waggulu w'ebibuuzo eby'ekyomusanvu. Ku bayizi 11 abaatula ebigezo bino, 6 bayitidde mu ddala lisooka ate 5 ne bayitira mu ddala eryokubiri. Era abakulu ku ssomero lino batubulidde ensonga ezibaviiriddeko okola obulungi. Tukoledde ekyamagero, twatuuza abaana 11, abaana 6 baafunye first grade, second twafunye 5. Naye abaana babadde mikwano gyaffe, weewaawo tukoze revision naye omwana obanga tomutaddeko mukwano oba tolina kyokoze. So twebaza Katonda olw'ekyo. Njagala okwebaza n'abasomesa omukwano nti abasomesa mbanga temulina nankeyana within you can manage it. So njagala okwebaza team. Tukola nnyo empapula abaana bano ndowooza almost every week babadde bakola tests nga tufuna empapula okuva mu masomero ag'enjawulo, tufuna empapula okuva mu bitongole eby'enjawulo ebikuba ebibuuzo okukakasiza ddala nti abaana baffe n'abasomesa kye bakola batambulira wamu n'eggwanga nga bwe liri. Mu ngeri yemu n'akulira ebyensoma ku ssomero lino, Ngobi Ivan asanyukidde ekyabayizi okwegiriisiza ennyo mu ssomo lya sayansi ng'onaagamba nti kyandiyongera nnyo obuyiiya mu bya sayansi wano mu ggwanga. Tuvuddeyo ng'abaana baffe bakola bulungi, kitegeeza nti eyo mu maaso mu myaka egiddako naffe tujja kubanga tukola ebyaffe kati ng'olaba Uganda tutandise okukola mmotoka zaffe bwe bityo n'ebirala tujja kubifuna. Subuga Ben Frank nga ye mutandisi w'essomero lino atubulidde okusomozebwa okw'enjawulo kwe bayitamu ng'abaddukanya amasomero g'obwannannyini n'asaba gavumenti okuyingirako mu nsonga zaabwe. Kintu ekikulu gavumenti bw'ebeera ng'etukwatiddeko ate eba etuyambye nnyo kuba mu mazima amatuufu tuteekamu nnyo mbagambyeko ku kyempapula. Ezo empapula tezibeera za bwereere era gy'ozijje weekanganga b'okoleganye nabo mu mikwano gy'ab'amasomero amalala okuwa empapula zaabwe tebazikuwera bwereere, tebafacilitators okubaleeta okubayambako ziba ssente zennyini. So gavumenti bw'eba etukwatiddeko eba ekoledde ddala bulungi. Bwe tuviiridde ku ssomero lino ng'ebyenkati biri buli wamu ng'abayizi baweereddwa ebiwandiiko byabwe ebibakkirizisa okweyongerayo ku mutendera ogwa sekendule. Mwesigwa Simon, KTV Amalindiriri.